السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tubaza Allah tabaraka taala akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Dosu yaffe esooka mu kitabu kyaffe kino ekiyitibwa Buku Iqra, tuli mu volume 2, tuli mu volume yakubiri. Volume 1 yawedde. Bismillahirrahmanirrahim. Basmala eri waggulu wano, kamera weetalaba. Okay. Sheikh agamba nti singa ogatta ennyukuta eno eya bba n'ogatta ennyukuta eya ta, ofunamu ennyukuta bbiri eziyitibwa bata. Nabagamba nti engeri gy'osoma Oluwarabu n'engeri gy'osoma Quran byawukana. Naam, okusinziira ku pronunciation eyawukanira ddala. Kati singa mbadde mu Arabic nandigambye nti bata, naye Quran ngamba nti bata, obuli yanduza kyawukana. Kyova ne mweri eri yasonya enkadde kweri pate ya bihi, baha, buhu, biha mugimanyi. Osanga oli nga nti bihi, baha, buhu, ekyo kikyamu. Nabwe kityo gamba nti bata. Then nakuwa ba nedda nikibeera bada, so si bada. Ntegereka. Nakwata ne ra nikibeera tara, so si tara. Okitegedde? Tara. Nakwata ne wa tawa. Ntegereka. Okategedde? Katugenda tandika okugatta. Wali abadde akuwa ennyukuta emwemu, abadde akukwemu, katagenda kuwa ennyukuta bbiri. Ntegereka. Tugende. Agambye nti tata, tada, bara, bawa. Nkudiramu. Tata, tada, bara, bawa. Tata, tada, bara, bawa. Tata, tada, bara, bawa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.